omukyala baye bamutwala. Omukyala bamutwala dda era singa yantudde wano naye dogo wange uno yaliwo. Ye bamutwala. Byali bitya ko omukwano ebintu gye twasemba okukola ng'omukwano oguli wano gubasaza mu kabu kati ensonga eyo kyali kitya? Bafani bange mbebazanyira banjagadde neera mulimu ya mu bafani abajja ng'ate olindowooza ye yajja nga yatefani nnyo wasamali nnyo nnyo. Ndowooza obwafani ne busukka naawo naamuntwalako. Fani yennyini bano aba TikTok bano abo. Ovesi togenda okudda ewaka nga kati omanyi obaza kulya bikiki byonna. Mbadde ng'ekiyimba nga mpita ne mu ntale abaana ne bankasukirayo fite Muzaffaru nakuwa ekiwaayo nga bikyusemu ndekawo kiwaaya gwe olumu gumu kitundu. Na kanana wavaayo kugambye ng'ageze n'ogejja maama nga bigulawo biguzi okolerera biyaayi maama naye nga agenda kyemanya ajja bbira kyenakola nga nejjusa oba butagenda kusomera wagagwe wagaana oba saagaana nagaanamu naye Shatta Empire kwetuli boy budde bwakakuwakuba kinnyika gobe naye teri kiki oyo kyekiriko fine ogamba otya kakyako kosoka okukolola mu ssebo koodi kiki nva Gaza toyinza kategeera kabe Gaza bokka kategeeza ki anti era bamenyenamu okoseba abatuuze ne bamanya waagwa tosobola tegeera kuleka nga maze okutwalayo ate tuli Gaza already tuli Gaza naye waliwo enfendala gye nyinza okutwalamu amatwala amalala eri Kano gy'abeera ng'olaba Scorpion omulabawo taliiwo ali eyo bakomanda eri naye ng'obulamu buli butya? Bulamu butambula mpola mpola. Muzaffaru afuuse Muzaffaru tyuni ekkuba buli wamu owulira otya muli? Mpulira ssanyu na buvumu gwe kyolina omumanya. Abantu bakwagadde bakubereddewo okuva nga kalya yeetandika oyinza bagamba ki abafaani challenge TikTok baani bonna? Kyenyinza bagamba abafaani bange bonna kyensookera ddala mu bulamu bwange neyanziza kyonna kye bankoledde Mukama abaddizewo buli omu kyasobodde kyonna ng'ettafaali ligata ku Gaza boss kitegeera ala amuddizeewo kyonna. Nabadde eyo ne mpulira envuuvuumo biki mbu omukyala baye bamutwala. Omukyala bamutwala dda era singa yantudde wano naye dogo wange uno yaliwo ye bamutwala. Byali bitya ko omukwano ebintu gye twasemba okukola ng'omukwano oguli wano gubasaza mu kabu kati ensonga eyo kyali kitya? Bafani bange mbebazanyira banjagadde neera mulimu ya mu bafani abajja ng'ate olindowooza ye yajja nga yatefani nnyo wasamali nnyo nnyo. Ndowooza obwafani ne busukka naawo naamuntwalako. Fani yennyini bano aba TikTok bano abo. Ovesi togenda okudda ewaka nga kati omanyi otya nti agenze yagamba bugambe nti mwana nze mmazeeyo kiki kyali kitya? Yasiteera nva mu kago baamu eyo mu site nga wansi obimanyi. Twali ne komanda ojjaawo ku mwala era twali mu bya Muzaffaru aŋŋamba ng'ekutte nnyaawo nga mugamba beta nambuza tuni kyeddako konze samali gye tuzzaako konze samali nti ye naŋŋamba yagamba ati konze gyali kanavudde wakale tuyombye tetunyize tetukoze eki akanana nga wakaleseewo fit byonna ddedde boy njawukana ne komanda ojje komawo okudda ewaka asangawo baddogo bange era bali abalya mu freestyle nga mbagamba kiti kitya kiwaniki Mami Gaza aliwa omuyita Mami Gaza? Nze muyita Mami Gaza. Ngamba Mami Gaza okuva wavudde wano naye n'atambula tannaba kudda.
nenzija yawe essimu simu nenjikubako teyakwata nesitatekinga nnyo easy naye akasita kweri nolowooza atambuddemu bya bulijjo nenzira mu birala tulaba obudde bugenda ssaawa 2 demu takola ki takomawo tannasalako nenzira mungi bakira njinyigako ng'era kyekimu ate wano nga bikyuseemu akakyala kangamba not available kali akeeri akazungu konze ize sijja kugugwamu ki maanyi simu yabaddeko kati teriiko kiwaani ki ne bakamwawo eddakiika nga 3 nenyimuka ageni nenjiddamu kiri kitya kazungu seke kaddamu waliwo otuntu twakola naye busy neŋŋamba kiwaani ki kati tano wange sawa nyaawo tano wange ŋŋamba Gaza boy demu tabanga yakutadde mu blacklist bino bijja nga bakutadde mu blacklist konze nedda ssebo ekanyigeko omumwa kunyiga omakyali wange ng'eyitamu munyigewo nga tekola ki nga teyitamu ambakire yakyali wange nga njenyigamu era nga mukubira agikwata amugamba naye Samali kiki namuyita nalinnyini erinnya lye Samali kiki buzibu ki nga todda waka mami Gaza mbeera kijonterawo ekigambo kyeyanziramu shata yaŋŋamba bugambi tomalaayo unatusonyiwa okuseka naye yaŋŋamba tomalaayo olunaku oŋŋamba oyimba tetulaba byoyimba shata yajjaawo bikyani yakoma ku luyimba naludde bali omaze okukuba oluyimba lutambudde lutambula ng'abiraba naye kale kwegamba yagala byamangwe yali amanyi nti shata awe tinja bbeera oba sente zigenda kujjirawo kitegeera eyamutwala yaŋŋambako nti oje yabasangiye mu kibaala kale nga kwegamba ndowooza yeri life gye yali akujanjawaza owaye eyamutwala omumanyi kyaliiwo ani kiri kitya sijja kulimba si kyali wange wabula nga gwenkuga yalinga faani gwena owulira biwulira kitute ebbanga ki kino okuva embeera eyo yabeera okuva lwe yagenda olowooza omwezi guweze owulira otya muli kali ngenda nkimanyiira naawe era nga kibanda naawe shataba geto yuti nino bbeerako wali wonna nga ndigumite era kwendi n'omuto wange wano kiki obulamu butambula betaya wayitawo ebbanga ng'okubidde ddala biki sente zize n'akomawo kiba ne bakityo osobola omumuzza anti eyo bansobi teyamanya nti ndiba wakabi mu maaso naye kyeyakola ye yaguzanya bubi n'atamanya kiddako oba omukyalo olina byewamukolanga ebikyamu nga nawe olina byewakolanga ebyamunyiza nagamba munigo ono kampitemu taye sirina kikyamu kye nali nkoze okuleka ekikyamu kye nali nkoze sikijjukira nakijjukira kuba byonna waka yali abeerawo essimu ye ngimuwa n'aginyiga sigimujjangako sikola ki waka buli kimu buli omu ababibye era nga wamanyi mafia we obeera kitegeera life naye wamanyi ey'omuggeto wabula nga buli lunaku anyimbirira kimu tuva ddi wano embeera gikooyo ya dipo nga mwana ondaba nze naffe wano okutuuka we tuli nali simanyi tikijja bbabwe ekiti wabula tusabe Katonda tulabe enkyalo n'abalutya kitegeera naye nga boki omulekawo fiiti oba ogenza okukagobaza akulya bikiki byonna mbadde ng'ekiyimba nga mpita ne mu ntale eyo abaana ne bankasukirayo fiite muzafalu nakuwa ekiwaayayo nga bikyusemu ndekawo kiwaaya gwe olumu gumu kitundu nga kanana wavaayo kugambye ng'ageze n'ogejja maama ng'abigulawo biguzi okolerera biyaayi maama naye nga owaye agenda kyemanya ajja biraba bino muweeyo obubaka omwe Samali obubaka bwennyinza omuwa buli kimu nti muba ex bange nimugasseeko kati ex ne wadda teri kusonyiwa teri kiki okusonyiwa sinza sonyiwa ex sinza sonyiwa ex kuba boy tomanyi bulumi
obulumye boy juka nali ngulumye n'oguluma ate nti after gutema musuwa mu nyama kati ngendo okudda boy stege kati obulumye bona we mbugatagata sinza musonyiwa ttaano ale ne kibanda boy yamutwala wadde wali fani wange n'ebya fani boy tujja kwegwako nenga samali boy kyoyina omanya nti ebyange naawe boy tekyali mwana wagubala bubi si buzibu bwange kati toyinayo kati enteekateeka zitwaliwo bwana bulalalawo osobola okuddamu okuwasa kale kyetuba tugamba ensobi nali ngikoze wadde kale nti yali mafiya we naye kati ate empuli yali binyumidde nnyo nga taliiwo kuba kati wabawo nejembako eyo nendaga nembeerayoko nga nyimbirwa performance abantu nkomayo waka ne batambuuza ovaawa yali abikubuuza yali abimbuuza nga ngereza essaawa we wankubiranga nako nenkugamba eza essaawa sobola kujja mu bbaala nenga akimanyi oli muyimbi kugambye nga ngamba yadde oyimba naye zino essaawa dadi olina okuba ewaka nze wekiri mami so akola kikuwulira boy nali namutegeera bwe buzibu kati ensonga z'omukwano waziwummudde ensonga kansooke mutambuze embali bafani bange kansooke mbabikulira ekitabo ky'embali tulaba togidde kati ku ndongo muzafalo video yaggwa etambula lunyiririwe eri kipya kyoyinawo obafani kye baba basuubira mu maaso awo ekipya kye ninawo luyimba ndiwegaza nsonyiwa faaza nakemeddwa nenjiwako ekibanga nze ndiwegaza nsonyiwa faaza nakemeddwa nenjiwako ekibanga olwo luyimba mu studio lwaggwa naye Muzafalo simanyi oba ebadde ki ekyalemezaamu bananga abantu baagala Muzafalo shatta naye amanyi olina mangi gazi olinya ku stage abantu ne ngendo nawe nkwa respect bwe kiri byonna gwe shatta segera so akwerabira musajja wange byonna byendi omusajja ono respect bro daddy we Kampala wange okisegeera nobody gamba twali ku vakolya yali ya mudra yali lyawa nga abantu bagikuwa bati n'olinnyango ala abantu nengamba kamiliyoni yagirinnyeko kumbe gaza bossi waffe owulira otya olunaku nafukamirako ne wansi nga ndabira ddala si yenze twali mukono eri by the way mukono twali mukono Galaxy TV na festival banaye nawulira essanyu kale nga kwegamba amaziga nakabamuko n'amaziga kale nga kwegamba ndaba oluyimba sinza luyimba abantu bebakola ki baluyimba kigambo ku kigambo kale kwegamba nentyamu nange neŋŋamba tumaki respect bafani bange geto yuti ali eyo ng'ayimba ng'ayinza okuba yaggwamu amaanyi oyinza mu abubaka ki okuzaamu amaanyi okubasa omugamba geto yuti ayiya yonna kyayiya kyonna kyateekako omukono gwe bw'ati boyitale tapowa kulemezaamu kuba kyatonda banze singa salemezaamu singa osanga oba nawe tewanfata oba saakufata kubanza ondaba nalimuuko ne mu kibiina ekimu ekyabayimbi kyesijja kwatuukirizaako manya ne bangobaamu ne bandaba nga atasobola yimba ne bagoba mu kibiina naye saapowa neŋŋamba babangobe mu kibiina kino just tubadde tutulawo abantu nga 20 wadde omukisa guli wali bakuŋŋaanye ne TikTok account yange eriko bafolowa mutwale era bwansi nga scope tutandike TikTok nze ndirwedde freestyle zange nina zengenda okukuba kyensaba twewenga budde na time nkutegeera ontegeere ne tukwatagana era kyekyakolebwa kyatanga buli freestyle gye nteeka ku ssimu eyo mba mmanya nti maze ogiwa abaki bafaani bange egenze mba lino yaki empya ate ekyampa amaanyi nti buli gye nteekayo bagirayikinga bafolowa ne bayongera okitegeera nendaba nga bakinjagazza kitwalira bbanga kyowandiika freestyle zino banga okuwandiika freestyle oyinza ogiwandiikira mu ddakiika 3
asatu bwe gati ng'ogimaze ng'ewedde naye freestyle mulimu kale sijja kulimba buli omu alina engeri Katonda gyamuwamu talenti ye kubanze ekyange nyinza ogiwandikira dakiika 3 nekintwalira wiiki ennaku nga 3 ogikwata mu mutwe kategeera ebigambo biro bikwata okuddamu bbiri unawabaawo oli nti nga ye freestyle asoziyiizawo nga tawandiise na mu kitabo n'akuba bukubyawo naye nga buli leero ayinza oyiyayo ebigambo nga 2 enkya n'abisereka mu mutwe gwe ne luli n'ayiyayo nga 3 n'abitereka mu mutwe gwe wiiki negwako nga yiya freestyle wiiki negwako n'amanya nti erina freestyle yange emu okitegeera ona oli asobola obbikubawo wennyini ne mugenda omumala nga takyabijjukira kati ekyo oba oyo gwenjowooza gwe bayita freestyle aleluyo gwe mmanyi gwendaba nti oyo aleluyo akikubiraawo wennyini awo kuba ndowooza fefe busi wano ndowooza yakikola ye banaye mu bayimbi awo ani gwe weegomba awo mu bakuba style eyo gy'okuba bikigamba gundi oyo akinkubira mu bayimbi akinkubira kyenyinza okugamba Kimenke Alien Skin just engeri gye yajja mu industry natataganyamu embeera ze nazambala saazaagala wabula nazambala neneefuula nga ye ensonga lwaki wawo freestyle ze nakubanga ndi mu bunu esegeera kujjayo kiri kalakita yabanirule nga tumaliriza lunaku kirwejjukira nga boy ikola ebintu byali solid nga byali bizibu n'ogamba mwana oba mbiveeko ebyokuyimba n'ebyobulamu buno obwensoba bulijjo ng'olaba boy embeera etabuse nga bikunyizeemu ebyaddala nebutaba kuyimba just mulamu bw'obulijjo buno embeera gye nabeererangamu ku street ku bbala bwakyanga ku makya nga tolina mu 10 mu mpale naye nga tokimanyi ogenda nywa caayi genda fata akakomando genda ali ekyemisana n'ekyeggulu kati awo ng'olina kubeera taafu bukya ku makya nga tolinaamu mukeera ku makya ng'oli taafu n'ogenderawo mu mwala n'owenja atakiki oba biringanya ng'oli ne wakuyita biringanya kano katale katuyambye nnyo Shatta Boy biringanya oyo yagwanga mu myalo ezo nyaanya ntula nga biguddegudde wali mu kera ku makya n'obiwenjezawo mu mwalo omwo n'oya n'obituma wali entuumu ku bbala jukira kaleero ebbala abantu baliyitako olw'eggulu buli mulengo gwa nusu 5 ogenda omalirizanga emirengo gyo olonzeewo entuumu zo nga ogenda omaliriza entuumu oyinza olonda ekituumu bwe kiti n'okirengamu emirengo nga kirimu emirengo nga 10 buli mulengo gwa 5 size 15 nofaatirayo caayi wa 5 nekyapati wa 5 kikomando kya 2 ekyemisala ne gutambula ate era oyinza n'okuddayo okusanga musanvu awo era ne weeyisaamu ofatamu era kisegeera nga geto yuki era kintu kyosinga okwejjusa mu bulamu obwo kintu kyensinga okwejjusa Shatta bingi tuweeyo kimu nga kyamakulu Shatta nyinza okyogera ate nekifuuka obuzibu leeta kitafuuse buzibu gwe kyolaba nga kisaamusaamu kijja mu bantu ombuuziza ki kintu kyosinga okwejjusa mu bulamu obwo oba kale kyewejjusa kyewakola nga okyejjusa ekintu kyenakola nga nejjusa oba butagenda ku ssomero gwe wagaana oba saagaana nagaanamu naye kyenakola nga nejjusa oba butagenda ku ssomero gwe wagaana oba saagaana nagaanamu naye we nagaaniranga ne mukadde talina ssente kuba baba abakyali benda byaddala nga agaanye okusoma naye taata we n'amuteekako amaanyi n'amuzaayo ssomero naye nze neegaanyamu katini oba oganye kale tuula wali tunalaba ekidda ekyo kyenejjusa
Gawe wasinga nalemeza muntu singa ate oluzungu nkuba oli patu omuzibu. Era oluzungu losiro bisebo Gaza. Wajitukube eri jibakubira sama need your love give me momo. Yombi Jibakubemu. Mbwa need your love give me momo. Sugar city let me take a sample. Go me I follow everywhere you go. Enough you follow me ni love. I got to you, you got to me. Mami daddy, you love me. Kuwa na muluzungu nono misolulimi kubulungi boliko ka dress kudami. Baby, I don't wanna lose you. You better than you, no one will like you. Me no wanna lie, baby, really I love you. You're my sexy, pretty girl, nice. The way she look, I got meant to be my wife. You're my mind, you know nobody gonna touch you. Tell me what you need, everything I do it for. You're my beautiful, your eyes appetizing. Ebiso byandege. Oluzungu mwero. Ebyo nangambiwa na Samali. Kozi. Ebyo nangambiwa na Samali. Aweyo gwe batwala. Bamutwala. Owa osobola okusoma n'okuwandiika biki? Sobola okusoma n'okuwandiika naye era waliwo oluzungu waba abasajja osanga ebbaluwa nga bagitadde mbuliro oba bazitera mbwa ba S4 boy mulimu wamu wakagambo okulabira ddala nga nkajjukira mu P7 gye nakoma musikalaba saakalabako omusomesa nga kawandiika ku blackboard kale nga kwegamba obugambo obumbwe bunkalubirizaamu kagambo nga kikagambo kingaako ola okujjukira yaawo ate kemba nzijjukira mba nkamanyi kali era okekanga kajidde ku pepa katokategeera kati wawe bampa okusayininga obugambo obwo kali singa tewaliiwo nga bukalubu asajja bali bagenda kunkuba emigo gyabwerere kitegeera kati olinga yagambye gaza boss osobola okuddayo okusoma kusomero ngeva kolize bayi gaza boss kusomera nzizayo kusomero olinga kuzizayo kusomero kati awulire byentwala kusomero nga ngenda ayagala okunzizayo kusomero labisa njagala case y'abaana gye batwala kusomero ekyuma eyo njagala emu ng'ejjudde bando yaki tojja kumbuuza njagala case ejjudde ebitabo njagala case ejjudde peni zonna case buli case eya bando case n'ebitabo case eya pen case njagala bando nga ya manya njagala case nga ya ngoye osegeera uniform zokka kati njagala zibalina kuba kesi nga 5 kati ngeyo kesi esembe yokutano mulimu engoye zaffe bano Saturday Sunday mpuli abana kusomera bayimbe ku masomero kati njagala yobo kati ku Lwomukaga ne ku Sunday yo kesi endala ngerimu obwo bikumba biri ebyakabizi jini ziri engato ezimalayo segeera ne kesi esooke ya bando tajerabira kyekikulu somero kiri lyewandyegombye nogambe somero eryo olinayo lyogamba noga kasomero ako bannaye ekisooka amasomero wano mu Uganda sijja kulimba somero linandyagadde osomeramu kati sijja kweteeka waggulu wabula lyonna eriyina obusobozi erisobola osomesa gaza boss ate sagala kusoma shata tolaga nti sagala soma baalo naye oli waba ayagala nsome sanduku emu ng'erimu bando oli wadde muteka mu bando yakyo oba yaki bando nga ejjudde zibando oba ya bando kasezi bando kategedde ate oli nga gambe gaza bwe osobola okumusomeseza ewaka kisoboka najja nakusomesazangamu wano besi biki nga musajja nga mukyala nga madamu mukyala obadde oyagala kimadamu oba sa oyalina ba madamu aba wawaka kuba kati sagenda kusomesa ki enjala weneekuluma jjukira musibye mu bitabo ne madamu alina okusomesa wakufumbira ekisegeera sebo oba madamu baziko nga bamutaddeko omukozi madamu waliko omukozi anti madamu ajja n'asomesa n'agenda tabasa omukyalawo sebo ate wali okufumba emmere abasigambye nti mukyala aba afumba emmere gy'alyako nange n'endyako n'amala n'akwata ebibye n'amalayo nga tumaliriza abantu babako bw'obagamba obusembayo Gaza tugalewo
obugambo bwenyinza ogamba bafaani bange mbaagala nnyo bamen mwaba nfudde ekyendi mwaba mpaniseeyo kiki ate era tujja teri agambayo otegeera system bulago naliiso kati so anti Scorpion ganga tebatugamba Ghost Empire midede pande otegeera shatter to the world ninga mbaagala nnyo abatumatira temujjanga okwo gia mulinyire ddala akaliro otegeera bwana ffe tuli tafu omuziki nina mungi banna ishata ye ndongo tuyina otegeera kati njagala mbakubire ndiwe gaza nsonyi wa faaza dunyiriri eno njagala esooka ekkakkane kuba naye ate amaanyi mangi erina amaanyi n'abantu baagala ebintu byegundi ebyo bannaaye ebyonoonese neboyi buli wenyimba ebyo lwaki babyagala kyokka nabagamba otunulanga limu ekirwadde tandika okumira empeke amazima sirimu aluma ebyaddala sirimu aluma nze ngamira ne bwendi kati nyirira ntondaba kugejja amazima sirimu aluma ebyaddala sirimu aluma nze nali kibanda nga sambala bupiira buli muwala nyirira nga mukebera nga mukwebaka nze sambala buveera nga gwe wokambuliza gwe n'ebibyo mbafulumya shata ngamba bavubuka nyongero bagamba bambale boy tetujja vimba n'abalwadde togenda ba mu kigali kya Gaza boss nga bakonako empeke zigwa alina kuba gumi teyambala wekiri yambala save your life wekiri teri agamba Shatter Empire Gaza boss munoonyeko Facebook manya biki byonna gyali ne TikTok account ye mwana empya bagibagambe TikTok account yange empya Gaza boss munamu obuzibu era wonsindikira kahayi nenkuddamu yero manya kiba kisente mba ngenda bikukolera wekiri ayi ajejeyo baba